Maria Muwangadya yakulira Uganda Human Rights. Maria Muwangadya avuddeyo n'agamba nti asindise ttiimu okwogerezeganya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bamunoonya basobole okubeera nga boogerezeganya naye oba oliawo aleme kuteekawo mbeera balabe bayinza kusala batya amagezi butya bwe batambuza Uganda. Akulira oludda oluvuganya ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nsindiseeyo ttiimu yange mu maka g'ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi batuuleko okwo naye tuwulire kiki kyatugamba. Mu ngeri emu tugenda kutunuulira akalulu konna nga bwe katambudde. Tujja kukusaba amatu, tujja kukusaba otuwulirize. Simon Byabakama yageze omumaliriza ng'ananaagira bunanaagizi. N'omuntu n'osulanga omutima gukwewanise n'emmere n'olema n'okulya emmere bagenda okutubba. Bwe tutabeerawo ku police station batubbye tulina okubeerawo ssebo ogenda kufa pressure ya bwereere. Abantu baamugambanga nti mwagala kutubbira kalulu n'agaana. Kakati b'olengeraawo beba Electoral Commission nga bali mu kutiikinga obululu ng'ensi eraba wanani abeera bbye si Byabakama. Tekyakomye kubeera nga Electoral Commission beetabye mu kutiikinga obululu nga balondera candidate omu, wabula ne mukama waabwe yatuuse okulangirira nga Kyagulanyi w'alina 71.88% alaga nti mwami Museveni yazirina. Ewali 69 eya Kyagulanyi Ssentamu ng'alaga mwami Museveni yazirina. Now, wanensi emubuuza bye wabadde olangirira wabadde obijjawa. Simon tayinaawo kyayinza na kwanukula. Kati simanyi abeemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki? Beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Oh, okay. Enkola eyo era mva kwogera na General Museveni alumiriza agamba nti aba NUP bano mbutuufu bansimattuse kubanga abantu bange babeera kubeera nga balonze bonna obukadde 10 NUP yabadde tempona. Jimmy abantu abali mu NRM ne gavumenti eno musennya abantu baffe mu kalulu kano. Musenyo abantu baffe mu kalulu kano. Mwajjako internet egenza okuddako ng'abantu baffe bangi bafudde. Konade mu mwaka kivumbi yafiirwa abantu 10 mu makaage n'okusoba. Eruweero n'ewalala. Ndine Farouk Ali basebo ne bannyabo katukole bwe tuti. DPTV Uganda, Dawn People Television. Maria Muwangadya yakulira Uganda Human Rights. Maria Muwangadya avuddeyo n'agamba nti asindise ttiimu okwogerezeganya ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bamunoonya basobole okubeera nga boogerezeganya naye oba oliawo aleme kuteekawo mbeera balabe bayinza kusala batya amagezi butya bwe batambuza Uganda. Akulira oludda oluvuganya ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu
nsindiseeyo ttiimu yange mu maka g'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi batuulekooko naye tuwulire kiki kyatugamba. Twawuliriza statement eyavudde mu poliisi nga bagamba nti mulimu gwabwe okudeployinga obukuumi buli we balaba nti kyetaagisa. Balugera dda nti ku mbaga tekubulako musiiwuufu. Waliwo obumulumulu obwabaddewo, bambi ate kano si kamulumulu. Waliwo obumenyi bw'amateeka obwakoleddwa nga abantu abamu okulumba abakozi ba Electoral Commission bwe babadde bagatta ebyavudde mu kulonda mu polling stations ez'enjawulo ne baagala babatuuseeko obuvune oba balemese okulangirira abo abayiseemu. Nga kyetwalabye Kololo, ebikolwa ng'ebyo bimenya amateeka era tubivumirira. Nkubira poliisi omulanga n'omuwaabi wa gavumenti abantu abo bwe baba nti okutuusa kati tebanakwatibwa bakwatibwe bavunaanibwe. Obuuma oba tubuyite mu Luganda buno obuuma bukalimagezi bwalemereddwa tebwakoze. Abalonzi bakedde okugenda mu bifo eby'enjawulo mwe basuulira obululu, naye twakandiriziddwa nnyo ng'ebyuma biganye okukola okutuusa wayiseewo kumpi ssaawa nga 3 ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda bwe yafulumiza ebiragiro nti tukozese regisita eya bulijjo nga bweri. Naye twasobodde okulonda ffenna abalonze nga tebanakuwa ka ballot paper bakebedde olukalala lw'abalonzi ng'erinnya ly'omulonzi kweriri, bamaze kulitiikinga ne batuwa ballot papers. Buli omu yawereddwa ballot papers 3. Kino tekyakugidde kulonda lwakuba twatandise kikeerezi, naye Electoral Commission yakoze kirungi okwongezaayoko ku kadde. Buli eyabadde mu layini n'asobola okulonda. Twalabye abayongeddemu nti ab'ebyokwerinda beeyongeddemuko mu bungi. Tulowooza nti kyabadde kisaanidde okuwa obukuumi abagenza okulonda. Oyo ye yayimirira n'agamba nti ba bodyguard ba foot soldier bonna bakwatibwe. Yandibadde atunula mu mateeka n'amanya eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa litya, ekyo kye yasalawo. So ye Mariam Muwangadya gw'olengera ku screen. Jimmy, abantu abali mu NRM ne gavumenti eno musse nnyo abantu baffe mu kalulu kano. Musse nnyo abantu baffe mu kalulu kano. Mwajjako intaneti egenza okuddako ng'abantu baffe bangi bafudde. Konade mu mwaka kivumbi yafiirwa abantu 10 mu makaage n'okusoba. Eruweero n'ewalala. Ebuyikwe mu Njeru municipality Muganda Ferukanga yafiiriddwa omwana. Omuntu wa NRM yabadde esimbyewo ne Lukanga. Omwami gwe bayita
gwe bayita Kabuye Badru yebadde Simeon Mwami Lukanga Enjeru municipality bakubye abantu ne batuuka n'okukuma omuliro ne bakwata abavubuka ne babayimiriza mu muliro ne bagamba mugulinnye mupaka buguzikira. Enkola eyo muganda wange nze sijuulira nkona wano owulira abaana abo olaba engeri gye babakubye njagala olabiko omwana oli gwe baagize oyo yeebasse ku buliri oyo baamulinnyisizza mu muliro ne bamugamba gulinnyemu paka bwe guzikira. Laba ebigere ebyo omanye ekikola eky'obutemu ekifaanana ng'ekyo ebigere ebituuka okujja ne bibanga omuntu ayokya ennyama owulira ebikolwa ebyebutemu ng'ebyo mukyala wa Ngadya ali mu kunoonya Kyagulanyi Ssentamu Robert biwali badde osoboka okuvaayo n'ovumirira n'oteeka n'abantu abo poliisi n'ebakwata ne badda mu mbuga z'amateeka ne bannyonnyola ekikolwa eky'okutugumbula bannansi kwerevu. Tunuulira omwana wa munno bw'omukuba n'afaanana nga afudde oyo alinga afudde owulira ne mutematema abantu ne mutta ne mutulugunya kubanga bakuwangudde kubanga bakoze eki kubanga abantu tebakoze eki tebakulonze. So Lukanga ne baganda baffe abali Enjeru municipality tunyoola wamu nammwe naye ebikolwa ebifaananga bino tebiyina kifo kyonna mu ggwanga Uganda kuba tuzze tupuliikinga obwenkanya n'enfuga ennungi ey'amateeka. Mu Uganda mulimu ebyana n'abaana abantu abamu bavunaanibwa abalala tebavunaanibwa kubanga babalowooza bali immune kubanga bawagira gavumenti eri muki mu buyinza. Ebikolwa nga bino ne bwabeera General Museveni w'oli ng'omwana bw'atyo omwana wo muzzukulu wo mukyala Robina Nabbanja mwami byakagaba n'abakulembeze abali mu bitongole byonna bitulowooza nti byali badde birwanyisa obuzzi bw'emisango mu ggwanga lino. Ebintu nga bino bwe mulaba bireeta kifaananyi ki? Mugamba akalulu kawedde kabadde kaddembe ne bwe mutunuulira vidiyo nga zino mukkiriza nti akalulu kabadde kaddembe era bisiiga kifaananyi kikulwa Uganda gye twagala eyawamu. Kitegeeza tutuuse ku level drawing lines nti abantu abamu balina kuba byana balina kutulugunyizibwa abantu abamu balina kuba ku safe zone aba bawagira gavumenti eri mu buyinza bali immune balina kukola buli kye baagala oba kutta oba kutulugunya oba kutwala kikyo ne batwala ebintu byaffe nga tewali abakuba ku mukono. Ensi gye mwagala okuzimba efaanana bweti nammwe mujja kutuuka ekiseera mugifundemu kubanga abantu balikeera kuba kye ne bagamba ekimala kimala temujja kubyagala. So Jime ojja kunsonyiwa okwogeza embeera bweti ne kino kya nnaku nga tula baganda baffe they are suffering babavubuka bato okuba omuntu obulamu bwe n'obusaanyaawo forever. So Lukanga yawangudde ne kati ali mu kizibu kya kujjanjaba baana bazadde baabwe babadde mu maka ge. Kati bw'otunula ekyawali Lukanga n'otunulira ekyabadde ewa Tutamaguzi n'otunula ekyabadde wa Ssekabira n'otunula ekyabadde wa Muwanga Kivumbi owulira 10 people killed on spot masasi. Abantu abalina okukuuma bannansi ate mubakuba masasi kubamalawo bubazi nga mugamba ensi eri democratic state mukaluke mwategeka kamazima n'obwenkanya kikye mba mugamba bannansi. So no video bungi bukyajja abantu bangi bafudde bangi mukalukano. So ebikolwa nga bino tubivumirira tebiyina kifo kyonna mu ggwanga lino twagala okuzimba okubeera eddungi. Buli abyetabamu tusaba gye mubeera eyo mumanye nti bwe mutafunaana bantu abo saawa yonna kiri waffe kiri wange kiri wa Jime kiri wa Lukanga kiri wange wa Kivumbi ne bisobola okutambula ne bikyalirako amaka gammwe bisobola okutambula ne bikyalirako amaka gammwe bulungi nnyo okategedde bisobola okukya ne bikyalirako amaka gammwe. So bwe mba mukyawulira nti eggwanga lyo mukyagala oddibeeramu namwe nga muli safe ebikolwa ebyo mubizibe. Waliwo ayinza obbakwatako kale tusooke tuyiteko mu byabaddewo wakati mu kalulu akakubibwa nga 15 ne okugibwako kwa intaneti awo bingi ebibaddewo. Farouk sagala tulwewo twalabye okulangirira twayingirira mu kalulu kano nga tulina
abantu 2,000,000 abagenda okubeera nga bakuba akalulu. Ku 2,000,000 nga abantu 8 bagenda kulwanira 2,000,000 eyo. 8 nga register ya NRM yatugambe eina abantu obukadde 21. Mwami Museveni bamulangiridde n'obululu 7,900,000 n'ezigwamu. Bye bitundu 7 n'obutundutundu 8. Naye wakati wa bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo obutambi obwalabise nga bulaga buva ku kompyuta ez'abakulu. Kyekiraga nti omukulu we yabadde ayogerera kitegeeza yabadde akwata akatambi kano yabadde akajja ku kompyuta. Omukulu alanga kirala n'ekiri ku mashini kirala. Oba otegeera nga kiraga nti Kyagulanyi akubira waggulu bitundu 69, 71 naye ng'ebirangirirwa ate birala. Benjamin Katana yavuddeyo n'agamba tetusobola kukwata declaratory form zino tuzitwale kubanga ebibadde birangirirwa okuva ku bazita watya DR nga si bye balangirira. Ekyazzeeko kulangirira tibahabulwa. Mu kulangirira tibahabulwa obutambi obubiri bufulumye byabakama byannyonnyola birala. Njagala tugenda tandikiraawo batuwe byabakama nga bamubuuza byobadde olangirira wabijjeewa oba wabadde obijjawa woba otandikira tuwe. Manyi abemulugunya okwemulugunya kusinziira ku ki? Beebuuza polling stations zino eno ziva mu districts ki? Oh, okay. Enkola eyo era mba kwogera abakola ku system yaffe ebimbe kalimagezi ne tugamba nti ensonga eyo ndowooza bwe tunaatuukira ssaawa 8 tuyinza okuba tulaba waliwo enjawulo ku nkola eyo. Ye Simon omulamuzi Mujenyi Byabakama amanyi bulungi nnyo Oluganda naye yananaagidde kyesiwulirangako. Faruku tutandikire wano wennyini ku butambi obubiri obwafulumye n'ekibuuzo ekyabuuziddwa Byabakama ng'amazima talina ansa yaakyo. Jimmy kakati nze ne bwe mba soogedde ku butambi obwo omanyi akalulu bwe baba kabba kalina gye katandikira. Okay. Process gye bayita free and fair eyina olugendo gyekola ki gyetandikira gyeva. Olugendo watandikira ddala mu campaigns. Yes. Campaigns fenna tubaddewo nga tuziraba. Abeesimbyewo bonna kuba president ensi yonna ebadde ebalaba. Tebwatandikira nonna mu campaigns, bwatandikira ku nominations. Okay. Abantu ne bateekayo emikono. Robert Kyagulanyi Ssentamu eyali tannazimba structures z'ekibiina mu 2021 yafuna emikono gyonna egimukkiriza okwesimba okuba president. Mu 2021 wakati nga tulina mu COVID. Mu 2026 ng'ekibiina kimaze emyaka 5 nga kikoze structure kizimbye ebitebe kikoze ekitambudde mu Uganda yonna. Simon Byabakama najja n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu presidential candidate when UP emikono tegiwera. Naye nga baali bataddeyo n'egiri egiyitamu extra. Okategedde? Yes. Awo ne tusooka ne tuteekawo ne tufuna red flag. Ne tujja nga tukola kitukompayiringa red flag yali esooka. Nga Byabakama ayagala kulaga nti Kyagulanyi ne banne nti numbers mu Uganda ayina n'ebitundu gy'atalina buwagizi. Nkubulya script eyatandika from day one. This is a script rewritten eyatandika from day one from nomination. Ne tujja mtugera mu campaigns. Campaigns, Robert Mao najja n'agamba yene egenda okusinga okuba silent. Nga balina script nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tebagenda mukkiriza kuyita mu bibuga.
tujja muyiseeyo mu byalo abantu tebajja kulaba nti byalo tebalina numbers tumaze okutambuzayo bu PDM tujja kukasa nti abantu tebakola ki tebamuwerekera. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byalo yafuna numbers kano mu kibuga teetaaga kugendayo kubanga ensi yonna ekimanyi nti exposure to knowledge eri mu bibuga abantu mu bibuga basinga okuba ne knowledge egamba twagala kujjako government ku lw'emisolo tewali mirimo enguudo mbi ddagala malwaliro tewali abantu balina knowledge mu bibuga. So mu bitundu byonna ebyensi ezikuze opposition zisinga kuba na maanyi mu bibuga nga bwolaba leero bokedde ku makya nga munna Uganda bamutema Mwadani ye wangula akalulu aka New York mayor. Yes, mayor. Nenga ali ku kibiina ekivuganya government. So mu nsi zonna ebibuga ne bwogenda mu Nairobi ne bwogenda wa Nairobi Odinga gye yasinga obuwagizi ebibuga ebisinga biba bya opposition mu nsi zonna. So likasagamba ntoyingida bibuga omuntu amanya ebifuza agamba naye wano even if we don't campaign here we need to go far deep in the villages tunonye obuwagizi. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okuyingira mu byalo ate nga obuwagizi buyitirivu nnyo nebagamba oba tumukomyewo ko mu kibuga nga tekikyasoboka kitegedde. So rali zonna twaziraba nga ziraga bulasi this man has numbers wakati mu kukubwa wakati mu masasi okuvuga wakati mu tiya gasi wakati mu bantu bakuba ne babatta nenga abantu basigala bagobera Robert Kyagulanyi Ssentamu enamba nga siza kufojinga singulirire tebanoonya mmere tebanoonya handouts tebanoonya kubawaayo 1,500 byolabewa NRM campaign trails nga abantu begulira flags bagula emijozi gya Kyagulanyi NUP n'ebirala nga bakulaga tuzze wano lwa mwoyo gwa ggwanga. Those numbers reflected these people bagala change mu Uganda ensi yonna yaziraba. So eyo point number tujje nkugambe batugamba bagala silent campaign neemala neebayuwayo ng'omukulu namba zisusse batandika n'omu blocking amakubo wantoyitawo wamu n'alema n'okutuukayo obudde ne bamulemesa okutuuka ku campaign rallies ng'obudde bukyali papasa okojja ku kafaani ako otegedde campaign rallies ng'obudde bukyali ezimu ne district ne bazimulemesa okugenda mu twaziraba naye presidential candidate omugana otyo okugenda mu districts nga road map electoral commission yagikola oyo Simon Byabakama ebintu byonna bakola opposition teyavaayo kubyogerako yefuuka nga kyesirikidde okujjako NUP bagamba nti yakozeemu ekizibu ng'avaayo ate ng'akoninga NUP ng'ebitongole ebyali badde bikuuma eddembe bikuba bannayuganda bafa presidential candidate bamukiriza nagenda kusula mu woteeri walaba gye yasula one day gye nakugamba nti bagiye yali gundi 7 say yawa akaruumu ako Dani Magic we yafumba akawunga nebyennyanja ebinene nnyo ebyo so byangera okulaga eyo point number eyongera okulaga nti akalulu katandikira nti kali free and fair. Mwai Museveni ng'ayita mu nguudo neyeyagala n'agira ati buli wamu n'atuuka n'okuziba enguudo waffe Masaka n'atuulako ne n'asula bwe saa 10 n'ezi traffic ng'ali mu kutta bantu so netutambula Robert Kyagulanyi Ssentamu awandiikira abakulu y'ekisaawe Kololo n'abagamba olukuŋŋaana olusemba mu kibuga njagala dduku baano ne balimba nti ekifo kyabuukingibwa dda ne bagenda okiraba nga tewali n'abuukinga ebifo bingi nnyo mu Uganda ne babimulemesa okukuba mu rallies Nabbanja n'aleeta eccopa wagiraba ne basaayirirawo akasaawe mu budde obusembayo n'akola rallies abantu ne bakola ki ne babimba walaba engeri gye bakubamu abantu embalala ne basiba abantu abatambulira ku rallies za Robert Kyagulanyi abamuyambako tewabiraba ne bagulirira bannabyabufuzi bonna abali mu NUP ng'etteeka terikkiriza kugulira bannabyabufuzi ssente zibadde zigabibwa kyere mu kampeyini zino Byabakama wali omulabyeko ng'avaayo ng'akyogerako Byabakama kye yakola kuvaayo kusoma mateeka gafuga byakulonda kifuula nnenge n'agamba nti abantu yavaayo n'agamba nti abantu tebalina kubeera ku polling stations nga ye 20 meters tazimanyi nazimanyi omulamuzi omukulu
owa high court. Ne tugenda okulaba byabakama yali badde ayogera kubanga yavunaanyiza ku byokulonda byonna mu ggwanga ng'awambiddwa ebitongole CDF, the incumbent avuganya, poliisi n'abalala military nga boogera ku byokulonda. Twatuuka ntukkiriza nti byabakama tali si yali mu kalulu kano si yakafuga si yakakulembera muwambe ali ku orders. Okay. Nga tunatera okulonda baleeta obuuma bayita biometric verification machines. Within period gye twatugenda kugenda mukola ki okulonda ne bwisibwa parliament y'ekivandula ya NRA mu bwangu kubanga muna ebyo balina numbers era ne balifuula tteeka. Okitegedde mu bbanga eryo baleetera etteeka ne basaba bilioni 105 sente z'omusolo ziwulye bazitokomoka nziika ne bagula obuuma byabakama nakkiriza nti ajja kusobola obukozesa. Otegedde etteeka bwe liyita byabakama nga stakeholder ategeka okulonda asobola okugamba bannaye bino biyise mbudde obutono nyiza obutasobola bikozesa newankubadde etteeka terisobola kuddayo naye asobola okuwa ensonga ze n'agamba piriyodi ntono zijja kusomesa bantu n'ebirala na oba ye n'awa recommendation yagamba tusigale kino tunakikozesa mu kulonda okunadda ki okunaddako naye yakkiriza bukkiriza kubanga sente zaali zijja mu nsawo ye bagenda kugula n'ebirala. Ku lunaku lw'okulonda biometric verification machines twatuka ku polling stations nga tezikola. Bazigezesa mu parliament bwe bazigezesa okumanya byabakama oyo tasaana kubeera chairman w'electoral commission. Mwewunya n'okwewunya okubanga omulimu ogwo akyaguliko yali badde yalisigninga dda kubako byabakama ku full screen alaga incompetence. He's incompetent. Okitegedde he's incompetent kubanga ebigambo byonna byayogera tebigwa mu mulimo gwennyini gwakola n'obuvunaanyizibwa bwayina. Sonyiwe bakazzeeko omusajja osaagala mutawanya nnyo kamuntezeeko. Okitegedde alaga incompetent oba gye bayita incompetency mu mulimu ogwo kubanga ebintu byonna byayogedde ng'omulamuzi. Okitegedde si byalina okwogera ku leve ey'obulamuzi n'amateeka agamanyi nnyo naye akkiriza nti yasalawo kwenyigira mu bikolwa ebitali bituufu. Kakati obuuma bwatuuka nga tebukola owulira obuuma butuuka nga tebukola ki tebukola. Nze ssebo nagenda we nnondera sawa 12 kitundu nali maze okutuuka. Sawa 12 kitundu ssebo sinze nasookawo nyongera okulaga abantu bali ready okulonda sinze nakola ki sinze nasookawo nsanga abalala bali bazendeza sawa 11 tubeerawo paka sawa 2 kitundu okulonda nga bagamba kutandika sawa mmeka neffe tuli mu kibuga kati ndi Makindye polling station ezimu eziri mu kibuga wakati Makindye sawa 2 kitundu betulaba bebalonda abagenda okuyamba Electoral Commission ndowooza beba agents b'Electoral Commission bajja tebazze ne tools ez'okulonda bazze boboka n'obuno bugundi buliflector nga bajja batuula tuba tuli awo saa zigenda kwera 3 oba 3 zaali ziweze nga baleeta ebyokulonda bikoze ekitools batuuka bwe batuuka nga abantu bagamba twalinze dda biki mwarenjinge tutandika okukola ki okulonda bagenda basumulula ki boxes bagenda bali bagala kusumula box basooka kujjayo machine batestinge nga zaali zikozeeko biometric verification machines nga zaali zikozeeko nga tekolako. Kati fe abakujjukujju tujja amasimu tunoonya ku neighborhood baani ababukozesezza tukuba ebitundu byonna ebya Kampala nga tezikola tukuba mu Wakiso nga tezikola tukuba Mpigi tezikola tukuba Masaka tezikola tunoonya stronghold za opposition zonna tewali biometric machine ekola ki ekola. Tutambululako ebigere tutandika okuba zimbalala ziyisingiro ziyibanda
zirwampala batugamba waliwo bubukoze wano naye ne buganya okukola amasimu gavugidde ne switchinga right away ne tu switchinga ku nkola eyaffe ya bulijjo iyo kebera mu register tetumaze wadde dakiika 3 nga tukyusizza ya 1900 nga bakyusizza right away kati ffe obuma bebagaana okukola saawa 3 saawa 4 saawa 5 saawa 6 zigenda mu 7 statement we yajjira nti bakyuse badde ku nkalala zibabakebera abantu balonde omuntu yazza saawa 11 12 aba akyaliwo twagenda okutuuka okulondaga abantu bakoyedda jjukira abantu baba beerondera mu bitundu bino naye ng'omuntu ayinza okuba yavudde mukono yabeera ali gyesayingira wano ayinza okuba yavudde mubende ayinza okuba jasi atuukiriza buvunaanyizibwa nga mu Nansi ayinza okuba yavudde Wantoni ayinza okuba yavudde Kira ne mu bitundu ebirala baagala kulonda mangu bakole ki baddeyo so tugenda okulonda 10 ku kibantu 10 abaali bazze okulonda tusigazzaako 3 kyoli kyebayita kyewawulire kyebayita low voter turn up wejjira tusigaze dakika 7 and this was intended kino kyali kigenderere mu bitundu opposition wesinga okuba n'obuwagizi naddala mu Buganda ne Busoga. It was a strategy set to make the voter turn up low. Kati jime ekyo bwe tukivaako tuddawo Electoral Commission ekozesa government ya Mwai Museveni mu bifo ebyalimu abantu abali beetoolodde abali bamontalinga okulonda bonna bali ba NRM ba RDC ba DISO ba PISO ba GISO n'abalala era nga balina abantu bajja basinikinga mu fetwali wakuba nali very vigilant careful mu bitundu bino byenalimu naye oluvannyuma tugendako mu bitundu ebirala nga babala obululu ogenda okulanga babala obululu nga waliwo obululu obwekuttemu mugundi bweti bulinga bwonna busatu omulundi gumu buti babuzinze obwo bulaba nga omanya omuntu yazze ne bamuyuliza gundi bweziti nga nnyo omulundi gumu n'agenda wali mugundi n'ati nga jjukira omuntu kasaba mala omukebera amanya polling agents batabanga tebali very serious tebaddamu mufaako kasaba bakebera mu register nti nakanwagi Jeni nti tumulabye nga wali okumuwa about paper tebafaayo ye nga agenda mu baafu nga atikinga obululwe buna nga abuzinga nga atwala wali nga ateekamu kati wano mukubala bwe mubulabira babuzinze buno omulundi gumu kati babikoze nnyo mu polling stations nyingi. Mwami Museveni agamba nti opposition yawonye nnyo era agamba nti singa abalonzi be bonna miliyoni balonze opposition tiyandisigadde mu Uganda yandibadde yonna eweddewo bigambo bya Mwami Museveni okusinziira ku ye bw'abadde ayogera olunaku olwayo nga yeebaza abamulonze ne bannaddiini nga bamusabira. Jeno Museveni afaanana mwami byabakama. The reality ebigenda mu maaso ku ground tebabimanyi boogera bye babagamba. Okay. Should I repeat? Jeno Museveni ne mwami byabakama sometimes mbasaasira nembaleka nti ebigenda mu maaso ku ground bali far away from reality. But yeah, Mwami Museveni iba mugamba wawangudde akalulu nenga reality yatuso mulangirira akalulu tamanyi na process gye kayiseemu. Process gye batambuzaamu akalulu from the day bakalangidde ku polling stations akamanyi era amanyi process gye batambuzaamu akalulu. Lewis Lubongoya yagamba mwami byabakama tuyambe otuwe emitendera gye batambuzaamu akalulu okutuuka ku National Tally Center. Tasobola gijjonyola yamulema neka nkubulireko ekitono akalulu mukajja ku polling station Jime wabadde polling agent wa Robert Kyagulanyi Center ne mubala nga Robert Kyagulanyi Center yafunye obululu 2 nga Museveni yafunye wa 3 okawulira sebo ne musayininga ne ku DR forms ne mumala ne basiringe box. Owulira
bamala okusiringa eboksi ne bazitwala ku ggombolola ne baziyingiza we baziyingiza tuli wamu bamala oziyingiza vota tana hapo eno gye nkugambye jjukira bulungi gye nnakugambye nti bannayuganda gye badde basuubira okuba tugeze 7 ekinene nnyo yabadde 40 oba 35 kakati mu process wano nga mulonda jjukira mugenda mutiikinga abalonze n'abatakoze eki n'abatalonze bwe mumala okutiikinga abalonze n'abatalonze zino gundi ziddayo zino voters register zitambulirwako oba bazikuba ebifaananyi ne baziweereza mugenda okutuuka ku ggombolola gundi bwe ziva police station zigenda ku ggombolola mugenda okutuuka ku ggombolola nga bamanya abalonze n'abataalonze tusigaze dakiika 2 wuliriza nga nze wanalondera waliwo nali nonderamu MQ tunaaka nalina abalonzi mu gundi gye nalonderamu mwalimu abalonzi 606 kwalondako 17 bisatu nga 9 tebakola ki tebalonda sina bisatu 9 tebalonda bisatu nga 9 tebalonda kakati ogera okutuuka ku ggombolola nga bana bisatu 9 bamanyi tebalonze nga n'obululu obwatiikingiddwa edda buli ku standby ompuliriza nga ne DR forms empya zakoleddwa dda ne box empya zibagenda okuteeka siiru zategekeddwa dda buli kimu bakireeta ne substitute ku ggombolola bwe bayingiza badireyinga nnyo kyovola ogenda okulya ku tale center erubowa nga DR forms boxes zirina okuva emakindye bwe bamaze essaawa 2 okukola ebintu jesimu okuva mu makindye ku ggombolola okutuuka lubowa wano nga zizize ku makya the next day wabaddewo process ekolebwa obululu buno obwama Museveni 32 ogenda okusaabulya 1032 oba 320 bwe oyina 240 yabadde alina 32 ogenda okusanga buli 300 mwabiri bakyusiza bakoze DR forms empya oluba batikinza opya ne bateeka mu box ne bateekako ne siiru awo nno nga bakuyambye siiru nga bagitaddeko olumu siiru zibalema olw'okupapa kati kisinziira baani abagoberedde obululu buno n'embeera gye bataddewo bannambi kye babadde bakola era kyekyabadde kyagala okulanga nambi ng'alumye n'amannyo yesiba ku bannayuganda ayagala Hassan amulangirire nga talina wadde obululu hafu yaani yannalukoola so bino ebigenda mu maaso bigenderere byagala kwongera kunafu ye NUP byola balangirira abantu nti tumulangirire banafuye NUP bagaye bannayuganda bano bimuloola tebalina maanyi njagala kubulya tukyayina abakulembeze bola abagenze basuulibwa kati nkuwako ekizampo bino byagala kwongera kunafuye NUP nti si amaanyi naye si yonna eraba abantu si basiru kalungu gambi bakagobedde okuva bakatandika paka bakatuuse wano tosobola kuddira bitundu nga bw'olaba Wakiso Mityana Kawempe n'ogamba NRM ewanguddewo nga bwe yawangula Woddi ku mbeera eno kyogamba kamalize ne kano mwami Museveni bw'omulawo obwagizi bwe bweyongera naddala mu bitundu bino katugeze saagala nnyo okgenda walla kale kanzikirize kambe nga kkiriza nti Western region alina yannyo amaanyi mu Buganda obuwanguzi bwe bweyongera obuwagizi bweyongera oba bukendeera kati mwami Museveni asobola atya okusinga NUP abaka mu Buganda okamanyi tuseebola abantu kakati bino byonna bitegeeza kijjime bannansi balina kugamba ekimala kimala ne bamanya nti constitution ebalambika bulungi the power belongs to the people ebawa omukisa okulwanirira obutali bwenkanya ebawa omukisa baba balonze omukulembeze bw'olya gwe baagala ne balangirira ebitali bituufu ebawa omukisa okulwanirira obuwanguzi bwabwe ku level yonna ku mutendera gwonna nga bayita mu nkola nga ssemateeka bwekola ki ya democracy njagala bannaganda bakkirize nti tufugibwa mu nkola eya military rule
bannaffe bateekateeka kukola monarchy. If you don't stand up and fight for your rights and fight for the leaders that you feel want to be in positions of leadership, temujja kufuna buyinza, mujja kufugibwa ng'akagondi ke nabagamba, mujja kubeera momboze mu nsi zammwe, mujja kubeera baddu emirembe n'emirembe nga bannaffe bo bakoma kweyagala n'okubeera obulungi. Kula Uganda n'ensi yange. Olwalira ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakaasa. Tuli wano temulaba kozi ng'omukufu avuddeyo nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwami enanga oba omulala ayinza otukootinga n'agamba okay baba bazize omusango badde bakumamu abantu muliro ye muliro kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka. Njagala obbajukiza mwenna bannayuganda nti kati omulama gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution etulagira ffenna tetukunga bufunzi wabula etulagira si mulimu waffe wabula avunaanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka, obukulembeze obugoberera constitution, okukozesa engeri yonna yonna. Njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Bwerufe tetukkiriza mu violence, tetukkiriza mu kuyiwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kukozesa nkola za mirembe, nkola ziri non-violent. Naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki? Tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore a constitutional rule. Tubakunga okola buli kimu kye musobola. Bagenda ba social media abasinga mwatusokayo nadda. Tetusimbudde busimbuzi kati. Twasimbula dda ne tubadde tukyasondalo ne kati tukyasondalo. Nammwe gye muli twagala obbazaamu amaanyi. Omulodi w'ekibuga kyogedde tetuli wano jasigata bibiina bya futi. Tuli banjawulo era tetuli wano kwogera ku nsonga ya kulonda. Kuba obaolyawo ezo ensonga tetunazikwataganako, tetunazikanyako, naye kyetukanyako ekiri important ffenna buvunaanyizibwa bwaffe okukunga bannayuganda oba oli wa kibiina ki oba toyinza associatinga na political party yonna yonna, naye bw'oba oyagala ensi yo, bw'oba oli munnayuganda nga kikwatako kikakatako naawe olina omugaso. Bannayuganda bangi nnyo abakola enjawulo mu ggwanga nga si ba political leaders, nga si ba MPs, tebakulembera ebibiina byonna byonna, tebalina yonna yonna gye bassociatinga politically, naye bannayuganda ensi yabwe bakakatako. Bannaye temubitulekera nnyo. Bino si byaba politician bokka, buli munnayuganda kikakatako. Kyotale kya kitugamba luli njagala kibajjukiza leero bw'oba tofaayo ku nsi yo ngeri gy'okulemberwa gwe musiru asinga. Kibakakatako.